am not standing for the position for Eastern region. I am going to stand for National Vice Chairperson female. National Vice Chairperson female is the one I'm standing for, not Eastern. I am for the whole country, not for only Eastern region. Speaker Parliament ya kuno Nalongo Antoinette Among Magogo alangiridde mu butongole nti wakwesimbawo ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM omukyala mu ggwanga lyonna nga mu kiseera kino minisita w'ensonga z'obugwanjuba bwa Africa Honorable Rebecca alitwala Kadaga yakirimu. I am not standing for the position for Eastern region. I am going to stand for National Vice Chairperson female. Okulangirira kuno akoledde ku Parliament enkya ya leero gyasinzidde n'atangaza ku byogerwa ku nteekateeka y'okulonda kw'ekibiina kya NRM okubindabinda nga waliwo abadde babibungeesa nti agenda kwesimba ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM buvanjuba byasambaze ng'agamba nti yagwanidde kuba mukulembeze w'abakyala mu ggwanga lyonna kuba yajja okusobola okutuusa ensonga zaabwe eri ssentebe waabwe General Yoweri Kaguta Museveni. Mu buufu bwe bumu Sipiika Among asisinkanye basipiika b'ebibuga abazi municipal n'amagombolola okwetooloola eggwanga nga bano beegattira mu kibiina ekya Uganda Urban Council Speakers Association nga bamutwalidde ekiwandiiko omuli okwemulugunya kwabwe ku mbeera etawomya nnakabululu gye bakoleramu. To say thank you as speakers and thanks for your time and we pledge total support. Bano bakulembeddwamu Sipiika wa Town Council y'ekibuga Mbaala Bonna Tashobya nga ssentebe w'ekibiina kino boogedde ku kusoomoozebwa kwe basanga omuli obutaba na woofiisi mwe bakolera, emisaala emitono, obutaba na ntambula nga kw'otadde n'embeera mwe bakolera eteeyagaza. Speakers should really have something. They are getting little money. I may call it meager. Can they really increase on our salary so that we can also make ends meet? Since these people suffer a lot. And we also looked at transport mobility. We are saying that since they are giving the mayors the cars, at least the city speaker, a city speaker like me now, who's a city speaker of Mbara City, a leader, and even municipality, can they really be given real cars so they can transport them? Speaker bano abagumiza ng'agamba nti Parliament yakuddamu yekenneenya amateeka agalambika gavumenti ez'ebitundu okulaba ng'ensimbi ze bafuna zongerwako n'okutereeza embeera mwe bakolera nga basuubiza nti woofiisi ye yakubawa obukadde 1,000 bongere mu ssako yaabwe basobole okwekulaakulanya. I have heard all your issues. First of all, you know very well that all the issues governing the issues of the speakers, the councillors are under the Local Government Act and then the regulations. I am going to make a follow-up with the Minister of Local Government, and since this is a budgeting time, this should be the time that we should be able to raise some of the things. Annette Namatovu yakusakidde eggulu lye lino ku lwa KSTV Agaleero.